nkomyewo ne ka home remedy akalala omanyiwe banga ndi mu mudwe pawa home remedy era nade nina kuba akagundi oba naakabawe dda kandabe nina akadagala kagundi ka habo ke nabadde njagala ogabanako nammwe naye kale tugendere ku home remedy. Abasajja ng'ogamba nti siina maanyi omanyi ebintu ebyokubeera ng'ozine mana ng'omala mangu bingi ebya affecting embeera eyo. Ekisooka like omubiri gwonga gwo tegulina maanyi okola nnyo, you get tired by the time otuukira ku mukyala mubutuufu nga tugayina. Olaba naawe omukazi waliwo lwogera n'okola n'okomawo ng'okooye by the way naawe omukyala kano ka remedy kakolera. It's good. First of all, cleansing emisuwa, kasumulula emisuwa temu abakazi. Mulowooza nti abasajja bokka be balina okusumulula emisuwa gyabwe. Nedda mukwano. Nange bwe gibanga emisuwa gyange giri cleansed bulungi ng'omusaayi gutambula bulungi. Omuyimo ngufuna mu bujjuvu ng'omusajja bw'agufuna. Sigenda kukoowa abakazi mukoowa mangu. Omusajja olukwatako n'akuzinamu dakiika 2 nti nkooye. Mu butuufu nga tokyalina maanyi ga kisajja ga kikyala. Kale, nga tokyalina maanyi ga kikyala. Olina okubeera nga nawe munange weebeeramu. If you are that type of a person nti emirimu gyenkola ginkooya kano ka home remedy okeetaaga. Kubanga mu kisenge tetulinayo ebyo nti nkooye. Maama we mbanga omulimu gwenkola buli lunaku gunkooya kitegeeza omusajja ananzinadde. Ku weekendi oba ne ku weekendi n'aba nkooye ng'era neekwasa nti nkooye. Buli bwe nayogera nga kigambo nkooye ne tubeera ku nkooye gw'olobooza. N'abeerako ko embeera yonna ey'okusanyusa omwami wange nedda. Naawe omwami onaabeerako embeera yonna ey'okusanyusa mukyalawo nedda. Kati ogenda kunfunira leero ebintu nga 4 bye tugenda okukozesa. Naye nga tetunaba na bigenda nabagamba nti muguleyo bu blender. Tulina kino kye tuyita nze nkayita beater. Abalala bakayita hand blender. So simanyi gwe kyokayita. Kiri gy'oli oba hand blender oba beater kyonna kye kiri. Bwalayisi osobola okufuna kale. Kanemega nti bwalayisi kubanga ninza kyogera oli n'ayomba. 6,000, 7,000. There is no need for you kugenda kunoonya blender ya 24,000. Blender yo gikwate ng'ensonga ng'omanyi nti eno ekuba ddagala lyange. Kubanga togenda kozesa grater. Bino bye ngenda okwogera leero tetusobola bikozesa grater. Yes, beetroot tusobola, ginger tusobola, omubisi gw'enjuki gwetaaga blender naye ate enniimu kuba twetaaga ekikuta kyayo. Tetwetaaga juice yekka. Twetaaga ekikuta kyayo. Kati oba ogenda bikola otya. So munoonyeeyo bu blender. Waliwo ne bu blender obutini kabanga ku kopo, like kikopo. Oteekamu ne kibikuba, olinza okisanga ku 3,000 4,000 e Uganda ne bwe giba 5. Ekyo n'omanya nti kikola ddagala lyo oba kikola bintu ebikuyambako ku mubiri gwo. So ku remedy ya leero ogenda kunfunira entangawuuzi. Entangawuuzi leero si gwe mulundi ogusoose okugyogerako. Era ogenda kwesanga mu remedies ezisinga zonna ebintu byentera okuleka obutalekaayo oba byentera okubeera nga tubigattamu. Kuliko entangawuuzi kuliko omubisi gw'enjuki. Kitegeeza ebyo bintu bya mugaso nnyo eri omubiri gw'omusajja gw'aleberera mu mana gw'omusajja ateesobola omusajja atamalaako azina kamu n'akoowa tasobola kuyunga bw'amala tadda ngulu ne bwe bakunyeenya akasolo kagana okuddamu okusituka. Bino biba bibyo. Funira entangawuuzi. Entangawuuzi eyo egenda kuyambako ku ntambula y'omusaayi kubanga ena active compounds ezikuyambako okudilutinga kye tuyita blood vessels n'okuimprovinga blood circulation. Namba 2 ekuyambako ku maanyi. Nabagambye nti kano k'abantu abawulira nga you are fatigued okooye nga tolina maanyi. Tosobola zina mana nga tolina maanyi ekyo tekiriyo. Ekuyambako okufuna amaanyi n'okurecoveringa from fatigue nti olike omubiri gwa gubadde gukooye ne guddamu ne gusituka ne gufuna amaanyi nti I feel so kati nteredde. Ekirala entangawuuzi ekuyambako kubanga ina kye tuyita nakyo supplement ekuyambako okubeera ng'ekola nga magic fix for low energy oba stamina. Sina maanyi kati nti kangambe just gwe ginywe ojja kuwulira nti amaanyi gajja mu mubiri gwo. Namba 2 kye tugenda okubeera nga tukozesa tugenda kukozesa beetroot. Beetroot naye namusomesaako ko bwe mba seerabidde naye tugenda kukozesa ne beetroot olunaku olwaleero. Wabula beetroot oba bamuyita batya mu Luganda neetaaga nno kitegeera ekintu ekyo kiba kibwa kiti ekifaananyi kyakyo ngenda kiteekawo by the way mugenda kyekifaananyi kye ngenda okukozesa ngenda bikozesa byonna ngenda teekamu entangawuuzi omubisi beetroot ne lemon naye beetroot oyo mu Luganda oba bamuyita batya simumanyi kuba nawe mba Uganda nga ngenda bigula nti nze mbiryanga salad naye naye mba ngenda bigula Uganda era mbaga njala beetroot ne babimpa ne mama wange nalabanga abiyita beetroot whatever ogenda kunfunira beetroot alina kye tuyita nitric oxide production. Abasajja mwenna kyekimu ku kirungo kye mwetaaga mu mubiri gwo kye bakiyita nitric oxide. Ekirungo ekyo okyetaaga nga bwe weetaaga testosterone.
Boba toli like if you do not have this in your body boba toyina kirungo kino mu mubiri gwo nga bolaba omusajja bw'obeera ng'oli very low oba nga toyina bulungi testosterone ne weesanga nti era amaanyi toyina oba toyina muyimo ne kino bwe kiri so obyetaaga kati beetroot oyo ayina capacity oba agenda kuyambako ku production oba kukola production kwa kukola oba okutonda whatever ku production ya nitric oxide. Number 2 akuyambako okurelaxinga vessels ngamba beetroot okurelaxinga blood vessels omusaayi ne kubanga gutambula bulungi nga gulimu oxygen oba ne kikuyambako okuba nti ofuna kye tuyita better oxygen flow mu mubiri gwo. Number 2 amaanyi bw'obanga owulira toyina maanyi ogenda kukakasa nti ofuna amaanyi go lwaki kubanga efficient oxygen use makes a physical activity less irritating like oba less tiring olw'okuba nti wali eri bagambye nti kikuyambako okuba nti oxygen aflowinga bulungi mu musaayi kubanga tumwetaaga ogenda kwesanga nti n'amaanyi mu mubiri gabeera mutokoowa mangu kyozina naye nga tokoowa olisanzeyo omusajja ng'azina emmana naye nga takoowa naazina ogenda kubeera bw'otyo. Number 3 ogenda kunfunira number 3 ogenda kunfunira omubisi gw'enjuki. Obula omubisi gw'enjuki guno abaami abafuna omubisi gw'enjuki mwegendereze nti oba oli Uganda ng'osobola ofuna omubisi gw'enjuki oguli natural alhamdulillah fe abali ku kyeyo oluusi bitutabukako ngenda ne ngugula ne gunnema n'okukozesa nga bye guwunya ne bye guli sibitegeera nga biringa bisukaali bye bawokeza gulimu ebika bingi so nfunira omubisi gw'enjuki oguli natural if you can ekyo kiba kikola amakulu. Omubisi gw'enjuki nagusomesaako ekisookera ddala gukuyambako okubeera nga fueling nga bwe nagamba nti emotoka eweddemu amafuta n'engenda n'engiteekamu amafuta amalala gukuyambako okubeera nga ofuna amaanyi. How? Ekisooka omubisi gw'enjuki ebiseera ebisinga guprovidinga 17 grams of carbohydrates. Olaba ejjiika emu ey'omubisi gw'enjuki bw'eti bwenjinywa 1 tablespoon just like this ejjiika eno eri emmere eyo bwenjinywa egenda kunnyambako okuba nga nfuna 17 grams of carbohydrates. Carbohydrates kirungo ekikuyambako okufuna amaanyi nga bw'olaba proteins nga bw'olaba fats kati carbohydrates akola ku maanyi nti omubiri gwo ne guddamu ne gufuna ki amaanyi. Ekirala akuyambako okumaintaininga oba okustowalinga carbohydrates ezo ng'oli mu kuzina emmana n'obeera ng'amaanyi era tegaggwamu mangu nti ozina n'ozina nga togwa mangu. Kati then ekyaki ogenda okwetaaga ye nniimu. Enniimu eno togenda gikamula ogenda gyoza ogikwata ogisaleesale n'ekikuta kyayo nga bw'eri ogyetaaga nnamba biri byonna bikwata obisaleesale entangawuzi gisaleesale beetroot musaleesale omubisi gw'enjuki gukwate yiwamu ogwotise gwa kusalaasala then kwate enniimu ogisaleesale n'ekikuta kyayo bintere mu kablenda kyova nagambye ati all cost weetaaga blender nenga nina ebinusu weetaaga blender okitegeera weetaaga ka blender kubanga kati bino bya ku blendinga okubikola mu juice. Enniimu sigenda gyogerako nnyo kubanga already nayo ngisomesaako nnyo oba oli mupya nga gwe mulundi gusoose okuwira home remedies zange osobola okubeera ng'oyitayitako mu videos n'obeera ng'ozigwako n'owulirako gy'osobola okukola oba osobola like something you can relate to n'obeera ng'okikozesa. So ogenda kunkubira just go bikwate nga bibiri biteekemu bikube bigenda kola juice wabyo teweetaagamu mazzi but if you want osobola okuyiwamuko ekitundu ky'amazzi oba akatundu k'amazzi just so that it's not so dry. If you don't want it's okay bw'obikuba bireeta juice wabyo kati bw'omaliriza binywere just 1 glass. Ne bw'ogamba nti ebintu bino ogenda binywa buli lunaku olw'eggulo ng'okomyewo for 2 weeks ogenda kulaba enjawulo. Muve ku kunywa obutunda bwokko obutunda bulungi passion fruit is very very good but abasajja bammwe mu abakyala mutandika okubakolera juice ono ategereka olaba kati juice ono ne bw'ogamba mukozi w'awaka n'omugamba nti leero daddy tugenda mutegekera kano omwami wo bw'akomawo ng'omusimba ekigiraasi enkya n'omukubira egundi n'omukubira watermelon luli n'omukubira like n'omutetenkanyiriza omusajja agenda okuva ku mulimu nga ki akooye bw'amala okunywamu kiro ng'alyoka akuzina nga naawe onyumirwa ate kigasa ggwe mulekerawo okumusimba egiraasi y'amazzi gireete n'ekijuisi wali ajja bimanyiira birinza okuba tebiwooma mu ntandikwa naye era tebirina kuwooma birina muyambako kuzimba mubiri mubeera bulungi mmwe mweraba mbaagala nnyo akumata kumira mpeera nensigala nga nze nga 3256 temweraba subscribinga likinga no commentinga omukama abanjagalire ate abankuumire.
Yeah, yeah.